yatanse dowanika ekivulu ne billboards jeziri nasooka laba ye munyonyo ne navyo bali balina ekivulu ku lunaku lweru naye nga tunagenda ku kivulu ku bato ya bivulu nasooka okulaba kivu posta yono ey'okwepiica emunyonyo awo mu kkoona ng'odda booti kotospa nga ndowooza byakusaaga nenjiramu nenjiraba ekibuye awo nakakasiza nti ali serious naye ng'obwongo nze bundaganga eyakava mu kivulu naye n'ekivulu kya gwebu tekyaliyo mu Okitoba ow'omwaka oguwedde kitegeeza nti aba ayisiza emyezi 11 olw'okubanga okwepiica munayo luyinza okubanga olutuukira mu Okitoba luyinza baluweddeko kubanga anti ekyo kyogamba kyandibadde awo but we consider ki kuva alina okwepiica mu Uganda wetaaga oluyimba lumu bannayuganda bakubba bubbi kubanga singa olekerawo nga tokyalina kyobabbisa tebajja kati tugenda mu kwepiica basically tugenda mu kwepiica kuba lwe luliwo kati naye ate ku lunaku lwe lumu Navio ajaguza emyaka 20 ng'ali mu kuyimba bonna ajjukira barapa ye ali ku arena wali naye moleyo y'amaanyi naye bagamba bayita gravity wa Kidandali bali be barapa banavi abatakama ebigambo by'oluzungu kakale ekibuuzo eno banaaba baana bawummudde ewani kubanga ono abanga alina abaana abawummudde okwopiica kuba asobola obba n'ettebbe ez'ebbeeyi maama ajja kukuba amasimu asobola owandiika n'afuna kampani ne zijja mu VIP kati ordinary wait katono we are celebrating 20 years of Navio temuli kivulu oba ngambe kireke ng'omuntu wanagamu nabadde n'ebivulu abadde yalinako n'ekivulu ku katikati abadde akola ebivulu just myaka 2 yalinako ne rooftop ya gardens tebagitanga batya era bayitanga rooftop rooftop we yabeerera ey'amaanyi yabeerawoko ne ku kivulu akoze ebivulu nganga ndowooza 3 naye ndowooza kati akucelebrating emyaka 10 target audience ya Navio yeeriwa kubanze naliko target audience alina abaana b'amasomero n'abantu abalowooza nti bali urban abalowooza naliko target audience ya Navio gwe nawo mu high school era rooftop nagigenda mukko singa ba holiday naye n'abalowooza nti bali corporate kubanga omanyi okubira corporate just ndowooza Uganda bali corporate Pisdiani alowooza nti ye kimugira bugizi kyova nti ba corporate baffe twabasanga nga bali mu nkooye nga bayimba nkooye kati ewo ekirowoozo kiba kimuvuddemu nga reality esetinze ini kati abalowooza nti bali corporate obayisobola okugendayo Jostede yawanika naye wa September this is Hotel Africana ali ku Africana I would wali je tuvudde if we are to choose yes I would love to celebrate Navio for 20 years in the music industry no lwakuba nti yakola nnyo ng'omwaka gutandika kati ati yawummudde Jostede ennyimba nyinzo zisa side naye growth akoze obusuma meet and greet gwabitati obubaga bwe bwako dine with George so wabanga kati upgrade nze ku Hotel Africana I would support it. September is 2 months away now. Aliyo era corporate omulala wuno mweskili aliyo September nani lunaku era lweru mwesi amuleke alina abantu be bajja kujja wanonga 8 nononga 8 okay ando bannayuganda bayimbi bangi ebintu by'ebivulu okubeerayo ku lunaku olumu ne Katonda tasobola bise tolinga abayimbi bangi dala mweskili ya corporate so this is the artwork poster ya kiriyo ya poster yeyo kubanga bagenda okujja bebali kati ne Uncle Luta naye yawanise yazee ku cricket oval yawanise 29 September yakoma kola deposit era ne yakoma mu September nga atandika zaali 2 wemba serabidde cricket yagikubalo yakola yakola bulungi lwakubantu yakola bulungi ajje yajinyenyemu ajiwulire lwakubantu kati cricket oval agenda okugigenda mu ng'abantu bagitegedde ayinawo oluyimba ki sheri gye twavaamu waliwo oluyimba ayina Naalongo naye lutaalo tomweraliikirira anti kyetugamba nti era there's something simanyi how to state understands business. I really understand it musically. Ajja kutoa oluyimba alukolere buli kimu kye lwetaagisa mujja dwagala. He understands business. Bize muntu ataneeraliikiriza. Actually kubona abawanise. Mugamagala kola kidi ku neighbor wa. Bajo gagamba atya njagala kolera musajja ono concert bameka abakiwagira
asaanidde oba tasaanidde. Eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Mulindeeko mubeko gwe mumulippako. Abeeko gwe okugulu kweyekwata. Omanyi abantu abamu nakolako show Clever Jane najja n'ayimba. Bana abantu Clever Jane na music abantu gwe baagala okuwuliriza. Naye kakati kiyinza okuba oyinza omuteekamu ssente nnyingi omulanga. Kati yeetaaga okubako kw'omuridingira nga twakola ku gundi kwa Alien Skin. Naye I think people basobola okufuna show ennungi singa abaagikoze. And everybody deserves to have a show. Bwe ndowooza bane mumpe gundi ya Muhanji tumalirize kwefu. Kumacha Alex Muhanji buza kwa tula ku telefine. Bala ku telefine mbabuzi